Tusanyusa obbalaba ku kituufu osobola amazima njagala okitegeere nti osobola okukola bizinensi yonna kasita oba otaddeyo omutima era tugenda kwaniriza ono omukyala atubuulireko bizinensi gy'akola. Nze bampita Natasha Isanka. N'omukyala bakuyita ani? Bampita Kunihira Ambaldi Saidi. Yeah. Era nga ntunda manda era nga bwe mulaba waneeno. Okay. Waviira ku ki okutandika okugamba nti kantunde amanda? Kye naviirako okutunda amanda bwe namaliriza senior 6 yange nga tuvudde mu COVID. Taata wange talina ssente zinnyongerayo ku university. Ate nze kuva dda nga njagala nnyo okusoma. Njagala nnyo okusoma. Kati ne ŋŋamba njiyiza ntya okubanga nfuna akasimbi kensobola okukozesa nsasule ku university kuba university ya bbeeyi mukko. Nakati nalina akalimu awo kenkola nkola ekiro naye nga era ssente tezimala bulungi. Nsalawo nti noonyeeyo omulimu gwonna gwe nasobola okukola guntopingiremu kaawo olwo lwe najja ekirowoozo ekyokola eno bizinensi. Naye before that I stood with my mom ne mubuuza ti maama olowooza business ki gye nsobola okukola. Okay. Nga tegenda kummenya nnyo ku ssomero nga nsobola okusoma ate nenzija nenkola ki nenginvolvingamu. Naŋŋamba talk to your daddy. Kati bwe nayogera ne taata ne mugamba nti taata njagala tandikawo ku bizinensi. Naŋŋamba yo oyagala tandikawo bizinensi. Ne mugamba naye njagala onnyambeko ku capital. Taata yaŋŋamba sina ssente. Yaŋŋambirawo straight sina ssente. Naye wali we nali ne mami bwe twatunula waneeno nga we musanzeewo wali like vacant mpaka yeri. Yaŋŋamba lwaki totandikawoko akabanda k'amanda akatono nga it is small nga kasooka karinga like 10 oba 15 bags. Nemugamba maama kati singa ntandikawo akabanda k'amanda akatono singa kati njagala okukula kati nja kukamenyawo nziremu nzimbe ekirala. Nagamba kati awo yogera ne taatawo kuba wano wawe. Wali we nabuliza taata naŋŋamba nti tagenda kunyamba capital. Yaŋŋamba ekintu kye nsobola okuyamba kyokka is giving you where you can work from. It is up to you which business you can put there. Nena already nali nayogera ne maama nga tusportinze nti tutandikewo ku amanda. Era eyo yali ntandikwa nayo nnungi okutuwa space w'okukolera. Yampeeyo entandikwa. Kati okutandika natuula ninga kati ntandise ntya. Ntandise ntya. Nasooka ne ntambula mu bantu abaludde mu eno bizinensi nga mbeebuuzaako. Nga mbabuuza bwe njagala tandika amanda neetaagisa ki. Ne baŋŋamba bw'oba oyagala okutandika amanda of course olina okusetingawo ekibanda, that is the first thing. Olina okufuna location but location nali ngifunye. Location we nali ngifunye ne baŋŋamba olina okusetingawo ekibanda then onoonye basupplier abalungi abasobola okusupplyinga ki amanda. Kati kye nasooka otunuulira is how to construct ekibanda amanda gange mwe gagenda obbeera. Kati bwe nagenda nga neebuuzaako nalina okufunagana eno amakooko gano mainly. Naye mu kibuga gaali ga bbeeyi ng'ekkooko limu nga likostinga nga$3,000. Okay. Ng'ate neetaaga amakooko over 100 or 150 to 200 makooko. Abatamanyi makooko yes. Bwe bubaawo bwe bakozesa okuzimba ekibanda. Yes. Kati bwe neebuuzaako ne baŋŋamba lwaki togendako enakasongola. Enakasongola bwe bavaayo emiti like also funa at a cheaper price. Era I had to carry myself ngende nakasongola eyo. Era bwe natuuka era nagenda ogenda obuuza otoko wakubuuza nagenda mbuuza abantu sako ku musajja omu atundagana eno amakooko. Era oyo musajja bwe namufuna n'abimbaliramu naŋŋamba waliwo omuzimbi omulungi asobola okuteerawo ago amakooko. Era oyo muzimbi waali waneeno actually. Okuva bwe yajja teyaddayo. Kuva lwe yajja yanzimbira, bwe yanzimbira kinene ekibanda, nagamba manyi nozimba ennyumba. Tata n'amwongera emirimu kale. Yeah, wow. He's the one constructing right now those houses that you've seen. Wow. Yes. Okay. Na ye musajja w'amakoko yamunkonectingako. Okay. Nagamba ajja kuzimbira ekintu ekirungi. Kati bwe twagendewo oyo musajja, ye waabeera already something like this kyaliwo naye nga ye naye atunda makooko. Lwakuba oli yali main supplier
Yes. Ne mugamba kati naye je njagala okizimbe eno. Ne mugamba ngenda kuteeka mu transport njagala je obale. Najja wano eno ne babala manya fuuti ebya fuuti nali sibitegeera bulungi ne babala fuuti bwe yambalira fuuti namugamba okusinza ku zino fuuti wetaaga makoko bwe gati ojja kwetaaga emisimaali bwe giti ojja kwetaaga mabati bwe gati buli kimu n'akimbalira ye yangamba byenjagala so kati kyagwera mu ssente nga mmeka ekiyumba kyagwera in 1 yali 1.1 so 1.1 inclusive of labor yes. Kino ekiyumba kitwala gundi amanda nga ensawumeka 250 to 300 bags. Wow, yes, okay. Yes. Kubanga nali njagala ekintu nga sigenda kuddamu mmenya ate nzire mu nzi. So kati capital ye ate wamuyiyo otya weewola oba? No, capital sewola actually I was saving. Nali saving. Kuva mu ka business kaliko kenkola nali saving kati nga ninawo ko milioni zange 2 nenga sima nali nzirina actually I'm a person who saves because I know omuntu kale gwe yeyamba most times in case waliwo ebizibu. Ekyo kyoyogedde kituufu omuntu weeyamba naye ate kyensinza okwagalako tobadde nga abakyala abasinga abakozesa their beauty okugenda okunoonya ssente ewalala mu basajja niye n'ogamba omanyi let me establish something ekigenda okutujja mu ssente. Yes. That is so amazing. So njagala kubiriza abali eyo nti banange fenna tusobola era osobola kuyiyayo ekintu notatunulira muntu taata mama musajja kukuula n'ogamba kanetandikire mukama n'akuwa omukisa. Wow. So kati later nofuna kati ate o supplier w'amanda ye n'omujjawo. Anti when agende nakasongola still nabebuuzako ne mbagamba mumanyiko abantu abasobola supplying amanda kwe nagwira ku mukyala gwe bayita Najinda Silvia naye ne mwebuuzako ne mbuuza piisi ya mmeka kati ebiseera ebyo amanda gaali bbeeyi nga ya wansi COVID time. Yes yawo nga twakava mu COVID time amanda bbeeyi yali ya wansi naŋŋamba nti yuka nalina milioni zange 2 ekitegeeza nasigaza emitwalo gyange 9 naŋŋamba piisi nso okuweera kwetaani na kitundu neŋŋamba kale neŋŋamba it is fine naye transport agenda transportinga amanda twalina munoonya era that day na spending almost the whole day from morning up to evening okufuna transport nenga tagenda transporting that day just to get kubanga waliwo abavuga emotoka nga baddabuzi. So kati after transporting wali ofunako nga mmeka wayiga otya nti wendeeta amanda nja kuba nfunako bweziti nzijeko bweziti? Actually bw'oba otandika business ebiseera ebisinga you may not know exactly what you may get okujjako ng'okitandise n'ogamba nti kitegeeza bwe mba nasuubudde ensawo enakitundu ono non-transporting ya ku buli piisi n'agijjako tugeze 8 oba 1,000 tegeeza eggwera mu mmeka nti bweziti tugeze kaŋŋambe eggwera mu maybe 5 kitundu kati nti wewaza gwerako 5 kitundu n'ogenda mu banno abatunda amanda n'olaba market price eri etya nti batunda batya piisi yaabwe nti eri ku zino bwe baba bapima obwa wansi bapima batya nti bapima bwe bati okupima kataasa. Yes, because olina market price it is important kwali gwe tojja kujja like okenyo wansi kuba oba obamenya oba ogoyambuse nnyo nga te the market price let me say kati for example right now market price y'amanda nti eri kuli 85 kati gwe tosaveeri n'ogamba nti piisi gwegitunda 10 oba 12 gajja kudiba ate toyinza kuseeza wansi oba oyina engeri gy'osuulamu bali eri indirect. So kati we wasooka okuleeta amanda nga tobitegeera bulungi wafuna loosi oba wafuna? I got losses for almost 3 good months. Naye n'oguma? Yes. nga nemerako nga ngamba ye bali eri nga bagatunda kati nga noonya way out okujjawo eyo loss. Naye kati nga tetunabagenda eyo kutegeera profit tubadde tukitegedde nti wali oyagala kola business eno. Yes. So currently are you studying ate emyezi 3 where you are getting losses wasobola otya okusoma ku campus oba wali tonnaba kutandika?
Awo nali sinaba kutandika twali mu vaka ya senior 6. Okay. Yes, twali mu vaka ya senior 6 nga tugenda kicking off school. Okay. Nafuna loss for almost 3 months kubanga bwe twaleetaga amanda bw'ogapima wansi. First of all, olumu ba supplier bakuba nti bakuteeramu olusenyente. Olumu bw'ogula piece tugeze kubanze natandika ne 24 pieces. Toyinza okusaba 24 pieces nakuba mu 5. Wana kuba mu 6. Nga zonna kale birerya nga kwaddemu amalungi nga gali eri. Ate ne bw'opima wansi olumu lubeeramu olusenyente nti bw'opima omuntu n'ajja okugula ajagamba mpadde amanda matono nnyo kati engeri gy'oba otandika ogamba waayi kankole ki kamwongezeeko so that akomawo kati nga bajja ne mbapimira naye ogenda okubala nti piisi wagisuubudde tugeze 5 kitundu oba tugeze wagisuubudde kangambe yagweredde mu 6 ate ofune 5. Nugamba nange I got frustrated by the way nenkaba ningamba toyinza butaka. Yes. Nengamba mama amanda tugapi because my mom helps me here. Nengamba mama amanda mugapima batya nga tugezaako gapima ne when abantu bwe bajja n'omuwa chovala nabijjawo nengamba bapakingira kati mbuveera tuba pakingira mbuveera. Yes, exactly. Tuba pakingira mbuveera omanya piece nagisuubudde bwenti obuveera buli bwebuti gegana magoba gengenda okulyako ekitali nti bw'obapimira wansi nti oli ajja kujja mukwano gwo agambe najjawo ekinene kimu nagamba ne kino kinteere muba n'omupimira najja olaba nti gaba obutonotono bw'ogenda obongererezaamu osanga nti piisi ekusaze. Era ojja sanga ng'abantu abamu bwe baba bapima amanda bw'abanga bakyabapimira wansi baba bakambwe nnyo akupimira tugeza akatiyo keeko. Okay. Yes. So Kati, you're still telling us about school. So later you joined school. Yes. So you have been using funding from here. Yes. Plus the other job. Yes. So Kati, maybe twagala kutegeera nti really business ene sobola okusustaininga. Webe sobola okumusustaininga ne musasulira fees akikola atya. Profit afunamu atya. Wandibaddeyo nga weetaaga okukola business y'amanda naawe. So katubuulire ofunamu otya. Yes. Kati eno business nti osuubula amanda. Ebiseera ebisinga nti bwe mba nsuubula nga nsuubula mu bungi. Basupplier bakola ki? Bakusalirako. Like take an example nti mwasanze nakasuubula zinene piece zabadde 30 pieces. Piece baali baŋŋamba nti 7 nembagamba ntwala pieces nyingi oye ne bwoba oyogera ne basupplier engeri gy'oyogeramu nabo we know like that business language nabagamba nti mumpe piece 3 munsalireko ate ngenda kubeera nga nkola ki mbasuubulako buli kazi kati bw'alaba that privilege nti ogenda kubeera nti omusupportinga yansalirako like 68 yampeera ku 68 kati eyo piece webeera 68 jukira eri market price nze kati eno piece ndyako 2 most times tegeza one bag like a piece and a piece ogiryako 40 oba olumu n'ogiryako 30 kisinzira engeri omuntu gy'anegotiate. Kisinzira omuntu engeri gy'azzeemu sometimes like bwe muze musanze deliveringa. Yes, a piece so kujja tugeze like this one is 90,000 naye omuntu egejjageddemu naawe nagansalirako bambi something like ngenda kuddamu okugulireko. Yes, n'omusalirako n'ogaa ne bwendyako kale omutwalo gumu kitundu oba 2 as long as they are going at all. So Kati, I think it is a bit easier okubala profit. Yes. Wa business eno teringa nga bw'onaabeera ne retail shop etunda emmere nga tomanyi ddala. So Kati kiba kitegeeza nti ajjako ezo profit z'emitwalo 2 n'azitereka. Yes. N'ozaayo ziri capital n'abeerawo. So ziri n'osonda. So Kati osobola otunda nga pieces mmeka? Olunaku oba mu mwezi normally nga pieces 3 g'oguze gayinza okubeerawo for how long? Actually in 1 month ziba ziwedde. Zijja kuba ziwedde. I think that is good enough. Osobola okubalamu twale 2 ne buno bwennyini bwangu okububala abantu batya nnyo akubuuza kati ngenda bubala ntya buno bwangu okubala omanyi obuveera bw'ogyemu ne ssente ze wakoze eki ze wasuubudde ng'obubala kati ndowooza nga bw'obulaba waneeno obubala n'oggyako capital naye sooka otubuuliremu babubala batya buno
kati ensawo emu mpima kataasa buno obutono bw'olukumi. N'ekirala it depends on the place kyolimu. Ogesanga tugeze omuntu w'entinda nga ye aseeramuko kubanga maybe place gy'alimu ate ng'ogesanga nga bo ag'olukumi tebagalina. Ogesanga n'abalanga n'ag'ebbiri tebagalina kisinziira mu kifo ky'olimu. Kati toma abantu amanda tugeze ag'olukumi ng'ate environment, you have to study your customers. Your target audience. Yes. Eriyo kati eno area gyalimu, they are low income earners. Yes. So kati bagula ka buli lunaku. Yes. Genda oguleyo amanda tufumbe chai. So kyova abapima ag'olukumi. Yeah, asaana okujja kati najja emisana najja ne regular. Okay. Ne ngagamba ayagala kugula kamu kulaba nga bw'anaafisaawo ka balance. Yes. So kati maybe omuntu yandiyagadde okumanya challenges ki z'ofuna. Challenges enfunamu okusingira ddala ziri ne ba suppliers ne ba customers. Actually, let me begin with suppliers. Nti supplier amanda buli we gayongera because gana amanda galina season. Waliwo lwe gakka, waliwo lwe gastabilizing, waliwo lwe gambukira ddala kati ng'ono August gayambuse nti buli we gambuka supplier baba beeraga. Toyinza omukubira nakugamba nja kukuleetera n'ataleeta. Noddamu n'omukubira n'omugamba tewandeetedde n'agamba lindako. Okitegeera akugambye lindako negwe toyina ki stock. Ate like kikubya omutima nti olaba nti stock waggwawo ate nga bakasitoma bo oba toyagala to stop. Kati nti ebiseera ebisinga season webeera nga yeri waggulu nga baga hikinze suppliers asobola n'omala weeks 2 nga tabaleetedde. Kati we advising people that they should have stock. Nti season neweeba eyambuse gwe ng'olina stock osobola okukola ki okubeezabeezaawo business yo. Notabeera ne stock omutono kubanga supplier tebakwata n'amasimu bagajja nako. Luli twayogerako naawe ng'ogenze eggulu. So at times ogenda n'obyekwatiramu. Yes, at times otuukayo eyo. Ntuukayo newenoonyeza. Newenoonyeza. Ate n'ekirala tobeera na supplier omu tobeera na supplier babiri. Be like obeera ne almost 5 suppliers. Tiwoteegera eno n'alema ng'oteegera eno bw'oti kuba ba supplier ekituufu bo beeraga. Naddala nga season eyambuse. Naye bwekka they normalize. Naye kati challenge weebaawo nti ostookinze mangi ate amanda ne gakka. Gaba tegakudibirekawo. Gaba tegasobola ddiba. Amanda tegatera ddiba. Ofuna engeri gy'okibalamu. Yes, amanda go tegadiba. That is the beauty with it. The other challenge is nti bano ba supplier nga bwe nagambye nti they take advantage of us nti ogula piece nyingi. Bw'oba ogula piece 3 tugeze bakubamu nga piece almost 10. Kati what you do, supplier wo bw'akuleetera amanda. Buli piece gye bateekayo make sure you check it. Bw'olaba nti gwe tokyaga mugayo gizzeeyo kubanga they bring a vehicle. Onyiganyigako bacekinga bati. Okay, bw'ogalwamu oba ogalaba omanya. Bw'ogalaba nti kati bw'otunulira lino eryanda lyanjawulo ku liri lyanjawulo ku liri. Ne bw'oba olikutteko bw'oti. Nti oba oliwulira ate libeera lizito. Ate olusennyente olwo lwe bateeka mu makati. Era oba olulaba kati olaba onyigako eri tugeze eri piece wansi. Oba oluwulira piece engumu kati olaba ng'eno gye ntuddeko nti oba oginyigagigamu osobola n'ogisokola eno giraba nsokoole. Eno osokoola wano n'osokoola wali n'omugala eno sijagadde gizzeeyo ku mmotoka ndeeteraamu endala. Yes, you have to be so vigilant nga bakuwa amanda. Okay. Yes. So challenge eyo yendala gye nfuna nti olumu bamanyi okukuba. Naddala ebiseera ebisinga olumu tugeze embeera ku ssomero ne ngamba maama baleesa amanda gakebera oba malungi. Kati we balaba nga maybe maama newokamu bugusibwa oti nga bateekayo piisi nga 3 kuba baba basitula bajja wali baleeta wanene. Tebayinza kukuba ensawo leesi ne bagamba ziri 3. Naye nga akuwadde 29. No. You count them. Yes, nekyo kiri possible but you have to count them. Okay. Nekirala olina creating that relationship with your customers in that wobanga olina complaint asokuwuliriza. N'obutalondereza bulondereza supplier nti bw'olondereza supplier asokuwa ebyanda ebibi nataddamu ku supplying.
Yes. So making sure until you create that relationship ne customer ne supplier tiboba ne complaint yo no mugamba luli wampa amanda ne wansuliramu amabi okitegeera no kimugamba ti olala bwaba aleta aswano zikyusa actually. I've also ever done it. Okay. Yes. So I think challenges is with suppliers. Then with customers. Customers are singa gamba. Kati nze nkwesiga ntya bw'otwala sente zange. Noza, let me take this opportunity okuyisaawo kino. Banange, like I have an address, nti nsangibwa Ganda Chebando, and this is home. There is no way I can go anywhere that I'm running. Newe manzi use nti amasa kuleka chi business yange. Aba customer bambi abala sibanenya because it is online bintu bya simu. Nti akugamba kati njagala kusasula sente nge amanda gatuse. Neerabira nti sometimes boyinza omutusiza amanda esimu teriko omukubira takwata kati no yimirirawo oyino sasula delivery guy. Nshege ekitali nti bwaba kuwadde sente zo ye kenyina aba kukola that pressure aba kufollowinga nawe omufollowinga oba wakiri akuweko 50% deposit at least, yes, then watuuka ne mumalayo bangamba nnyo kati nze bw'otwala sente zange bambi I can't take someone's money because I know how hard it is to make money. Muwulidde mukyala mwesigwa naye maybe ekirala kye twandiyagadde okumanya oli bw'aba ayagala okutandika business bweti can they consult you n'omuyamba okufuna abasupplier okufuna oziyise makoko yes are you a consultant now? Yeah, they can consult me anytime. I'm always online. Nesimu zange zibeerako bwemba siriiko nga nawe nakugamba mbeera mu class newe environment mbikulirawo essimu. Muwulidde omukyala wuuno asoma naye nga you can always consult her. Enamba ye yiyo ku screen mukubire omubuuzemmo nawe otandike business yo. Ye yatandika ne miliyoni emu naye gwe osobola okutandika ne sente entonotono nga tokozesa kizimbe ekiyumba kinene oba kisoboka n'ogulayo pieces zo 10 n'ogulayo pieces zo 5. It is very possible. Yeah, so kati ekirala kye twandiyagadde okumanya, do you sell other things like briquettes? Bwemba njagala kekkereza amanda tukoze tutya? Ekintu kya briquettes ekyo like I have it in my head abantu babadde bajja nga bakintunuzaamu. Initially sinaba kitunulamu nnyo kwa simanyi zikola ezo briquettes naye if I get that chance still njaba wa that opportunity nga mbatunza ne briquettes. Yes, kuba olusenyente lwondulida olusenyente oluyina. For now I think you can osobola ofuna omuntu akusupply nga briquettes. Yes, ku wholesale when obatunza ku retail then later nofuna ka machine. We have done a video before, briquettes. Please go and check it out. And we have pinned it, as you see. So, genda nawe oyige nga we bakola briquettes. Then ekirala, like what I advise these people, tiboba okoze sente zo, try to reinvest in your business, ogiboosting. Tojijja kuba business kyekintu nti ojjamu emitwalo 5 n'owulira nebanga egenda okugwa. So that money gy'oba okozeemu, like try to reinvest. Kati nze bwe nzigyamu school fees oyo emanyi okwesikamu naye I make sure that I fight so hard to replace the money zemba nzigyemu. So bw'ona amala okusoma then what next? Ojja kubanga oyagala omulimu gwa office nga bw'okola wano oba? Bwe naamala osoma, like soon I'm opening up a store. I should call it wholesale ey'ebinyeebwa. I want to start supplying ebinyeebwa. Yes, nga supplying amaduuka anyone bayagala omukola ki omusupplyinga ebyomanya odi byonna anything concerned n'ebinyeebwa. I'm opening. So kati nga bw'oyogedde bw'otyo, it is forcing me to ask which course you're doing. I'm doing procurement and supply chain. Obadde ombuuziza nti bwe naaba maze osoma nti njagala omulimu gwa office. Nze my dream is to open up multiple businesses. Ogwo omulimu gwange gwendiko sigenda guvaako ne guno genda beerawo. I'm just going to get workers. Kati nga bw'otu supplyinga chako ndowooza wandyeyongedde okusupplyinga other fuel that we need at home nga gaasi ne tulaba bu container wali ku kaduuka nga nawo okola gaasi abagaga abawano bw'aba tasandise ettooke they can
refuel their gas from here. Yeah, actually, ekibadde kikyannemesezza to involve so much is because I study. Nti sagala I involve so much in business ate nsuula ebitabo. Naye I know that because mbulayo mwaka gumu finalizing. When I finalize, I will have time. Nja kuba nga engaging in very many things because that is my dream, to open up very many businesses. Tulabye omukyalo ono, mukyala muto wakugambira nti ali mu second year. You can get to know her age. So let us be persistent. Let's not give up without forgetting. Being an entrepreneur, you can fall, but just make sure you rise up again. Mulimu kola losses. Ebiseera ebisinga nga bw'obulidde yaggwamu nnyo amaanyi n'akaaba. We don't know for how long. Naye nga tolowooza nti nno ojja kukola business ogaane kubeeramu ne losses. What do you have to say to the people who are out there, your fellow age mates? So my advice to campusers, let me begin with my school, MUBS. MUBS twina program biri, twina online, twina ne physical. Kati wobo ina sente small money ng'emitwalo 5, emitwalo 3, 7 nonyayo ka business newe banga tekwa nga sinene nnyo ng'osobola ogikola kubanga we have time. Campuses we have time. We only study 4 hours a day. Ekitegeeza obwo obudde bwonna bw'oba olina emitwalo gya 3 oba emitwalo gya 5, opening up business, opening up juice business, ebinyeebwa nga I also gave them that tip, ebinyeebwa amanda go genyini, they can begin with 2 pieces, 3 pieces, batekewo obubanda bwa chapati. Kale, this small business was selling spices, let them open laundry. Yes, businesses nyingi nga zetaaga capital mutono. Even if ebyo nga biganye, let them seek for jobs. Because bo ebiseera ebisinga kale, they sit in hostels. Nengo sogenda n'onoonya ne bakuwa emirimu abantu. People are looking for workers. Even if nga gwetaaga obeera omukozi, nze any business eginyoma as long as I'm going. By the way, your business nyingi ezaba campus anga ushering. People join agencies. If there is a party, nebaku hiring as an usher to welcome visitors because of your beautiful smile. Yeah, so let's not sit back. Thank you for that advice, and it was nice having you on Kituufu Osobola, and we pray that the people will be blessed. Thank you so much for watching. May God bless you. Don't forget to subscribe, like, and share.